ebyobugagga ebisooka ku nsi ze sokisi z'olina, empale, essaati, nkufiira, kanzu n'ebirala byonna byeyongerako bweyongezi. That's why Allah bwe yali abigaba ye bye yasookerako yakuba eno n'eno aga nti lirijaali nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabin, abasajja bafuna emigabo ku byobugagga bazadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe bye baba baleseewo, n'abakyala bafune omugabo. Lwaki aya eyo Allah yagissa? Olw'ensonga wano wammangazi bawaayo ensonga ntonotono. Min qabulu, olubereberye abantu baafanga olw'okuba okufa kw'omuntu ekonomi byanfuna, abantu ne bakwata ebintu byabo abafudde ne batuula olukiiko, tuweekaani tulekaani, ne babigabana mu ngabano efaanagana bwetyo, ne bassaawo etteeka ne baga nti teri mwana muto, mukazi oba musajja wadde omukyala oba omuntu omukadde ajja okugabana ku byobusika. Ng'ensonga gye bawa ki? Abantu abo tebalina migaso mu nsi. Omukadde alina mugaso ki? Okujja okutuulawo ne mumuwa ebyokulya. Naye bwe zibaga nti zibuze, musula na musitule mumudduse, tajja kwesobola, tumuwa byaki? Omwana omuto alina mugaso ki ogutuyamba nti talina kumuwa kyakulya na kukaaba ng'enjala emulumye tetujjanga muwa? Abakazi balina mugaso ki? Okuvedde bafumbe emmere, ate tuveeyo tubawe ebyobugagga bibagasa ki? Baleke bafumbe. Eryo etteeka ne liyita, era omuntu bwe yafanga nga banoonya agavubuka ag'amaanyi nga nti ago bakuba enduuli eridduukirira eritaasa, nga bagabira abantu abo ebyobusika by'oyo yabanga afudde. Abakyala abo ne batandika okukomplaininga n'abasajja abakulu abakadde bakomplaininga. Nazalat tilka al-aya, tusa Allah bwe yassa etteeka eyo n'ajjayo n'aga lirijaali nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabin, abasajja bafunenga emigabo mu byobugagga bye balese abazadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe, n'abakyala bafunenga emigabo. N'aga nti mimma qalla minhu, fudde ne bw'abanga alesewo bitono bitya, au kasura oba bingi, nasiban mafruuda, emigabo gyabwe bagifune mu mateeka. Nekiggwa abaddewo okubuuza nti bwe mba nfudde nga sirina bintu nnyo ndesewo bitono, Allah agende bw'oba olesewo bitono, nasiba mafruuda. Kati ekyo ne kiyita obusika ne buddawo. Kitegeeza ki? Nti obusika bwaliwo min qablu, era singa ebiseera bibaddewo nabaddewo akubannyonnyola Abamisiri baasikanga batya, kino ekyabo kyenkute byonna mu ebiri. Abaroma baasikanga batya, obuleme ne gujja bana bamasihiyuuna. Bamasihiyuuna mbamanyi, abakkiririza Masiya, Isa Masiya, bali tuba tubogere mannya Zebidaayo. Bano linnya kyerisinga okukola wano mu bantu abo ebyo, gwe mumanyi, gwe mwewulira tumwogere wano, aba muti obbakuba babita Pita, bapita. Bapita nabo balina ensika yaabwe nomukisabo mweri, naye Allah bwe yalabanga obusika ibaada buleeta ekonomi, buzza abantu obujja. Kati oyinza okuba nga taatawo, kati wena weekuba ekifanyi nga taatawo alina yiika z'ettaka aga, alina n'ebizimbe wano mu tawuni ebyo, alina n'emmotoka alina, naye nga gwe oli bwotyo tolinaako naaka. Ng'ekikuganye gwe okugaggawala kuba tafa, lw'okuba takola ki? Kati ekonomi bw'afa beppa ng'eshaliyo eyingira, yakuyiika z'ettaka 3 ng'ekuwaako 2, olwogaggawala.
ekizimbe ebyo byalina ng'ekuwaako emizigo ofuuse landlord. Sente ziri ku akawunti zakomekayo takuwa, omusaba n'ezira okulya naga toyagala kukola mwana gwe nva mu maaso. Gashaliega nti lese obukadde bumeka nti 3 ekuwaddeko 3. Enkya bakulaba oli mugumotoka ovuga ate mukitaafa anti taata we yafudde n'agabana. That is economy. Ebyobusika kiki? Economy byanfuna. Mukitegedde bibiri ebyenfuna oba temunnakitegeera? Mwe mutera kuziika wa distance empanvu abantu abafa kuno noga tumutwala Mushororo, tumutwala Gindi eyo. Economy omuntu bwafa Imam naga nti Badru afudde nga mutandika kubuuza ba taxi bagenda tutwalira sente mmeka okuziika. Awo ani abafuna? Ani afuna? Wa taxi agenda kubafuna mu sente olw'okuba Badru yafudde. That is economy. Bwemba mutera okulya aguzibwa ku makubo eyo gye mugenda okuziika awaliko abookya ennyama biki tuyimirizeeko mukyogera mutya mu Lukiga, tuyimirizeeko awo tulye ku kanyama negonja. Kubanga Badru yafudde olyewo nnyama afune. Olwo economy etambula. Bwemutuuka eyo nga waliyo ebitundwa gye muziika eyo mugula. Bali bafuna kuba ono yakoze eki? Yakoze eki? Kitegeeza nti buli muntu lwafa abalamu bafuna. Era okufuna kutambulira ddala n'abatamukwatako ne bamufunamu okutuusa kummwe abalina okusikira byalese ne mufuna. N'olwekyo tozannyisa busika. Era tobeeranga omujega mu busika n'osimba nakakongo. Ebintu bya kitaffe tetubigabana, Allah yabigabadda. Omusika asooka ng'omuntu afudde ng'ono gwe tuva okuziika. Kati Allah aba yasikidde dda ebyobugagga bye era bimuli mwezi bw'amala n'abikasama n'abigaba. Tuli ffenna kati ebyo byonna bikolebwa nga bamaze kusoma kiwandiiko oyo kyalese afudde naga nti ndese kino wema nfudde kino kyange ne babikuŋŋaanya. Waliwo kitaawo byalina nga gwe tobimanyi, naye bw'aba n'ekiwandiiko kikakata okuba nti ojja bimanya wadde afudde. Bulijjo n'ebyo bya taata ne weeyongera okujaganya kuba ogenda kufuna. Mubitegedde? Kale ekiwandiiko ekyo kuggwe kyatteeka okuba nakyo wadde tonafuna bingi nnyo naye n'okubeera nga nakyo. Allah tabaraka wa taala mu suratu Baqara yagamba ng'alaalika abantu mukole ebiwandiiko aya 18 naga nti a'udhu billahi minash shaitani rajim kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya. Gifuuse etteeka ku mmwe omuntu okufa kumutuukeko ng'alese ekiwandiiko oba ekiraamu ng'agabyeko ku byalina olugaba olulungi olugenda omufuula naye omusika ku maali gy'alese afunemu. Bw'oleka ogabye nti bwe mba nfudde omuzikiti oba obusiraamu mbuwaddeko Afrika y'ettaka balina amataka, oba obusiraamu ku byennina byonna mbuwaddeko percentage ya 1/6, oba obusiraamu mbuwaddeko 1/4. Kati ebyo byoba ogabye bidda gy'oli ggwe naawe obanga asise. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaga nti inna Allaha tasaddaqa alaykum bithuluthi amwalikum. Yatandika ku thuluthi. Allah yabasaddaakira 1/3 mu byobugagga byammwe inda wafaatikum nga mufudde mu kigabye. Ziyadatu fi amalikum, kyeyongereze ku mirimu gyammwe.
kati bw'ofa tokigabye kano mukawulire abasika bano betugenda okulaba mu bufunze ne bagabana gwe tofuna mpeera gwe tofuna ki lwaki tofuna kubanga si gwe bibawadde ani abibawadde Allah yagaba ebyobusika kati gwe basikira toyinza kufunamu mpeera kuba si gwe bibawadde kati nabbi kyavaga nti bw'oba oyagala okufunamu empeera leka ng'ogabyeko percentage eyo bwevaamu nga tebannagabana migabo gyabwe empeera ezigirimu zidda gy'oli. Tuli wamu? Aha, kati aka kanyomero nkakomezaawo. Tuli mu bwangu nno, tuli mu buki naye mbitegeera oba muwulira biwulire natuuka obbambika ebibuuzo tebibaleme mubitegeera oba muwulira biwulire. Omuntu bw'afa bano wammanga bwe babaawo be bamusikira. Abasajja bali 10, bali 15, abakyala bali 10 abasikira omuntu yenna gwali wano ne taatawo gw'osuubira okusikira. Kuba teri alina kugamba nti taatawo anaamusooka okufa, bimugwako bugwi. Bw'ofa omusajja omukulu ku basika abo al-ibn mutabani wo oyo ibn mutabani wa mutabani wo bameka abo n'okukka wansi. Al-abu taatawo akusikira naawe omusikira batulabye gwe mutabani wo kati yeggwe ate abu osikira taatawo ne taatawo akusikira. Abasuuse okufa ku mmwe omu asikira munne. Aljaddu jjajjaawo azaala kitaawo mubakwata oba mubawulira bagenda kumala nsuleyo omu obinnyonnyole nga bwe mbyogedde mufuula abakwate ennyo mubakwate. Twakwogerako bameka? Bameka? Masala gaawukanye 2, 3, 4 bameka? Ngambye mutabani wa mutabani wo taatawo jjajjaawo azaala kitaawo abo 3 mubeere mu kiraasi. Bwenatuukira ku 25 nga mubyogera mutyo. Muganda wo nga mugatta taata ne maama abo bameka? Onage nti 2 abaladda mabega. Muganda wo bwe mugatta taata, muganda wo bwe mugatta maama, mutabani wa muganda wo bwe mugatta taata ne maama, mutabani wa muganda bwe mugatta taata. Bameka? Gwe balaba baziwadde tobakwata nenjagala nnamba. Taata wo muto mumuwulire nga bagatta taata ne maama ne taata wo. Taata wo muto nga bagatta taata yekka ne taata wo. Mubawulira? Mutabani wa taata wo muto bagatta taata ne maama ne taata wo. Mutabani wa taata wo muto bagatta taata yekka. Bameka? Bameka? Namba mtu byogera kulya bameka? 10. Nange aha, omusajja afiiriddwa mukyala we mumutegedde oyo naye musika mu basajja eyaliko omuddu wo n'omuta kyo mukimanye bwe mutyo naye bamuleeta mu busika.
15 abo bonna bakulinako obusika singa babaawo ng'ofudde tulonda mu balonde tugaa nti ono mu bakyala mulimu muwala wa mutabani wo, maama wo, jjajjaawo omukazi azaala maama wo, jjajjaawo omukazi azaala taata wo, mwannyoko nga mugatta taata ne maama, mwannyoko bwe mugatta taata yekka, mwannyoko bwe mugatta maama, ne mubaamu ne mukyalawo oba ye nnamwandu neyaliko omuzaanawo n'omuta. Abantu abo babeera 25 naye mu abo bonna benjogedde omuntu bw'ofa bano be balina pawa. Bano bwe babaawo bali abalala bonna bawulidde tebagabana ku byoleseewo. Asooka mutabani wo, muwala wo, taata wo, maama wo ne bbaawo bali abakyala oba mukyala wo. Abo be basika abakulu era abo Allah byagabira mu ngaba ey'emigabo 6. Mwe muli balungi kuba temwazze na bitabo mubikwata kati. Yendo babuuza ebibuuzo beyagabira mu ngaba ey'emigabo 6. Abo bwe babaawo kuliko abagabana emigabo 3. Ng'ofudde nga taata wo waali ne maama wo ne mutabani wo ne muwala wo ne mukyala wo oba mwami wo, abagabanako emigabo gy'obusika bali 3. Asooka taata wo ne maama wo 2 ne mukyala wo. Bano abaana bano bo balinda bano ne bajjako emigabo gyabwe ne batwala ebisigaddewo. Bino nno bya bwongo. Tuyinza okuva wano nga buli omu akuba munaakamba obitegedde naye mbiwulidde. Tugende mu maaso. Genda kufundikira ku bakyala bali. Obusika bulina ebintu bino wammanga, buyimirirawo ku bintu 3. Ekisooka okuga nti waliwo obusika wateeka okuba waafudde, ne wabaawo amusikira, ne wabaawo ne byasikira eby'obugagga. Okufa kuleeta obusika nga waliwo n'asika, waliwo n'ebisikirwa. Ezo ensonga 3 kasa zibaawo obusika weebuli. Ebintu ng'omuntu afudde bigabwa ddi ku kondishoni zino 2. Esooka kasa tukakasa nti afudde ne bw'aba tannaziikibwa, ebintu bigabwa. Ekyokubiri kasa tukakasa nti abamusikira balamu ne bw'aba tebaliiwo, ebintu bigabwa. Ekyokusatu kasa tumanye ensonga ezifuula bano abasika ng'ebintu bigabwa. Kano tugenda mbatwala saketi ate ebyo nja bibabuuza. Ensonga ezifuula omuntu okubeera omusika ziri mmeka? 3. Esookera ddala kubeera nga ono asika oba gwe basikira babadde bafumbo mu bufumbo obwa shariya. Obufumbo bwaki? Ensonga ey'okubiri kubeera nga gw'osikira omulinako oluganda lwonna. Ensonga ey'okusatu ono gw'osikira oba akusikira olina kubanga waliko mukama we nga yali muddu n'omuta. Ebyo mbiwulidde. Kati ensonga bwe tumala ozifuna nga tugamba nti tugabe emaali abasika tubafunye, naye nga tetunnagigaba tumala kutunuulira olwo tubatwala mu kasengejja katya ti waliwo ebiyinza obbagaana okugabana. Singa mu basika abo
abagenda okugabana mubaamu abalina bino. Ekisooka alqatilu nga kwe kuli eyasse gwagenda okusikira, omukazi asse bba, omukazi asse bba, omwana asse kitaawe, taata asse omwana, oyo aba tagenda kugabana. Ekyokubiri, bano abasika bano bonna balina kuba basiraamu. Idha ikhtalafa ddiini, singa baawukana mu ddiini, ono asika musiraamu gwe basikira si musiraamu, la irith, tewali musika. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, kuba olw'ekigambo nabbi kye yagamba nti la yarithu lmuslimu kafir wala kafiru limuslimi, atali omusiraamu tasikira bya bugagga by'atali musiraamu, n'atali musiraamu tasikira bya bugagga bya musiraamu. Ako mukawulidde? Oli ayinza okuba nga yasiraamu ka taata we si musiraamu, taata we n'afa, busiraamu buga nti tojja kusika kuba gw'osikira si musiraamu. Naawe bw'ofa kitaawo Peter ku byoleseewo tetumuwaako wadde ejjirita enkadde, kuba kyekisinga okuba ekisi. La yarithu lmuslimu kafir wala kafiru muslim. Mubitegedde ebyo? Ebyo mubitegedde? Ebyo byebimu ku biziiza omuntu okusika. Obusika bwenjogerako kambazze emabega bw'obyokugabana ekimu ku bibadde eby'omugagga byo yafudde. Mukitegedde? Obwo busika bwenjogerako. Kati njagala tumalirize na bino wammanga. Obusika bw'abafumbo. Obusika bw'abaki? Abafumbo. Buteeka kubeera ng'obusika obwo bwe mulimu obufumbo bwammwe bwa shariya. Ng'omukazi gwe wawasa kitaawe ye yamukuwa, ng'ate tewamala kumwendako. Tewamala kukola ki? Eshariya bw'ezuula nti wamala kumwendako n'afa, togenda kugabana mbaali ya mukazi oyo kubanga obufumbo bufu. Era bw'ezuula nti wamala kumwendako gwe n'ofa, omukazi tumusenza kati n'okuga nti ono obufumbo bwe mubaddemu si bwe bwa shariya. Bwe muli ani abalina abo benjogeddeko? Aniko omukono abivemu nga bukyali nga tannafa. Annikahu sharia, obufumbo bulina kubeera nga bwa shariya. Abafumbo bano era nga tukyabaliko, omukyala gwe bawadde talaq ne bamutadde, asika nga bba afudde nga yamuwa talaq oba tasika. Talaka mugimanyi? Singa ogamba omukazi nti nkutadde ng'abadde mukazi wo oba omutadde, egyo bayita talaq. Naye Allah yagissaako ega nti alina okutuula thalathatu ashhur, emyezi 3 ng'ali wakaawo. Kati ate n'ofiira awo n'ofiira wamuta emyezi 3 ginnaggwako n'ofa, oyo gwe twogerako. Abange agabana ku maali eyo bwe tulaba awo. Wano baga nti ye agabana. Waliwo mirathu zawja al-mutlaq, ensika y'omusajja gwe bawadde talaka, y'omukazi gwe bawadde talaka. Asika ddi singa idde eno tennaggwako n'ofa oba ye n'afa, obusika buba bwe buli wakati w'oyo aba afudde ne gwaleseewo. Idda tugambye kyeki?
emyezi 3 bw'ogamba omukazi nti nkutadde si kusiba migugu ng'eno bwe mukola tikolo lw'omugambye agende alina okubeera ewaka awo emyezi emeka ng'omuliisa omugulira engoye omugulira ekizigo n'amagi alalawo tekyayoya kyomuwa naye nga nti mu biseera ebyo byonna eby'emyezi egyo 3 ne kubaako afa omu ku mmwe nga teginnaggwako aba agenda kusikira munne wadde nga mubadde mweta aba agenda kugabana ku maali ye naye singa edda eggwako omukazi n'agenda ewaabwe n'ofa najja nga ajagambiza azze kugabana nga batunga nti nyabo idda yaweddeko maasalaamu maaki idda kati twogera ku talaka gye twogerako eri mutulaka esembayo kuba talaka ziri za mirundi emeka zino meka ate zino mumanyi okubala talaka za mirundi emeka 3 kati talaka esooka idda eyinza n'okuggwako omukazi n'agenda n'ewaabwe n'ofa n'akomawo n'agabana ku maali gy'olesewo eyo bagita talaq arrajii talaka ey'okudda bw'ota omukazi namugamba nkutadde mukazi n'agenda talaka idda eweddeko oli wa ddembe oga nti kale nkukomezzaawo abakazi mbuulira abakyala pasiwadi wange akuba yatudde eri n'adenyaga abeere wano kyenjogera ng'akibavuunulira kuba byannemyeza okugira muwulira banyabo mwe mututawaanye ennyo muwulira temuwulira anti omuzini mpulira ng'ebyogere ennyo ate bwebyogere ennyo ndowooza temuwulira tugambye singa omusajja akugamba nti nkutadde n'akuwa talaka n'otuula mu maka ge emyezi 3 idda neggwako n'okwata ekisawo kyo kino ekirina obupiira n'okivuga n'engoye zo ng'ozipakidde omwo n'ogenda ewammwe oba wakamalayo wiiki emu n'afa omusajja ono n'afa oba gwe n'ofa oba temwagala kufa tembamanyiiko kati tugamba obusika omusajja ono agabana ku maali gy'olese ng'ate yakutadde oba gwe okomawo n'ogabana ku maali gy'alese ng'ate yakutadde tuga nti ekyo kirimu emirundi 2 mulundi okusooka singa ettalaka eyo ebadde yeesooka bagiyita atalaqu rajii n'ofa nga ne idda eweddeko omusajja agenda kujja ewammwe agabane ku maali gy'olese naye naawe ogenda kujja ewo ogabane ku maali gy'alese talaqu rajii singa talaka ziba ziweddeyo 3 n'akuta n'otula idda neggwako n'afa oba n'ofa teri agenda kugabana ku kya munne kuba talaq eri mutulaka esazaamu obufumbo yawedde naye singa afa wano nga idda tennaggwako talaka eyo ekutula obufumbo ogenda kugabana era naye bw'ofa agabana kubanga talaka waliwo talaka endala gye bagamba omusajja ayinza okudduka mu maka n'odduka mu maka ng'ebizibu bikuyitiriddeko eshariya yasawo talaq
albaina bodduka oba bakubanja bakunoonya essuubi ne liggwaawo ku mukazi ono bamugamba n'atula idda. Kati awo obusika bujja butya ti singa ofiira eyo mu kudduka nga idda tennaggwako obanga omukazi tannafuna musajja amuwasa mulala agabana ku maali gyolese wadde nga obufumbo bulabika bwaggwawo wamudduka. Ate singa omukazi afa omusajja afa singa omusajja kirwekiti mu kudduka kwokwo idda tennaggwako kuba oba firi ofuna omusajja omulala n'akuwasa n'akuwasiza mu idda nga tennaggwako n'afa oli n'afa okomawo n'ogabana ku bintu byona eyadduka ng'afudde nga idda eri tennaggwako. Oba mubitegeera bye mbagamba munaabitegeerera eyo kasa mbyogedde era mubiwulira. Kati naawe omukyala bw'ofa nga mubadde mu katalitali omusajja yadduka nafunye omusajja ampasa omusajja ono ajja n'agabana ku maali gyolese. Abasajja muwulira ogwo omugano gw'embawa mwetegeka okufuna gala kuleeta mmere funza. Kati n'olwekyo kiba kitegeeza ki mubitegedde kati nti okusika bw'omusajja bw'omukazi bwe baatalaka dirwasika bwe tubadde tutunulako n'omusajja dirwasika ku bombi dirwagabana ku bunne. Naye singa idda eggwako eneyo erimutulaka idda erimutulaka lwakuba wano temuwa abakazi idda oddayo nga tiyafumbye lumonde n'omugamba taha bakwita kutaha shohora sinkwenda. Ebyo si bwe bityo biba mu shariya. Mukazi aba akunyizizza atya nga wamuwasa empasa gye tugambye eya shariya era olina mugoba mu ngoba ya shariya. Allah yagamba famsikuhunna bima'rufi aw farriquhunna bima'rufi. Lwakuba abo abakazi tebatwagala batwogera ebigambo bino naye Allah yabawolereza nnyo mu buli kintu. Can you imagine omukazi bw'akoowa omusajja mukazi n'agamba nti nkukooye musajja gwe eshariya yamugamba ti kuddiza mahare tatuula idda agende waabwe. Abasajja agaba abakola bubi. Naye omusajja bw'akoowa omukazi ogwolaba eshariya emugamba nti muwe emyezi egi ng'omulabirira omutegekere ne package nga bwe wategeka package ng'agenda okufumbirwa otuuza miitingi oyita abantu bakuyambeko. Egyo emyezi 3 gyakuteekerateekera mukazi oyo agende ewaabwe omuwe package ng'ate omugobye yoza mulaba. Naye maana safidu mihaza kyekirimu omugaso mu ekyo mutagoba abakazi. Olaba Allah yagamba wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna. Bakazi mwe Allah baagala abo abakazi abeewaggula mu maka g'abasajja ne batambula nga bali bwereere ne bagenda ku mizigo nga banyumya agaboozibozi bayenjeera bayisa bubi obusiraamu naye temmalanga gabagoba. Fa'idhuhunna mubabuulirirenga tokugamba bagoberawo. Wahjuruhunna bwagaana tomugoba naye musenguke mu nsonga z'obufumbo. Naye ng'emize giri akyagikola era nti bw'olaba kikuyitiriddeko fadribuhunna mutimpule. Okutimpula mukumanyi okukuba mukube. Bw'omukuba n'olaba ng'era omusaaga gulemeddeko omuleke. Obusiraamu bugamba ki
va mu makaago genda obeereyo paka Allah lwali muletera okufa oba okumufunira amakuba amala agende. Olaba omusajja gandi bakugobye ne makaago lwa mukazi oyo naye bava obusiraamu tebulabawo tebubalabo batyanga ebyo byonna byamu. Omusajja bamugamba ave mu maka agende. Omusajja abeere omukazi abeere mu maka ge wazimba yegiriisa hatta yatawaffahunna al-maut tuusa Allah lwali mutta okomewo mu maka ge au yaj'al lahunna sabila, oba Allah lwali mufunira amuwasa n'amujja mu maka gwe n'okomawo. Tolanga mbagala nnyo ate bano tebasobola bikola amaka ge nazimba naye Allah bwati bwe yawa ofa. Naye batuuka eno wansi Allah n'aga nti bw'owasa abakazi bana n'ofa falahunna thumunu, mu byoleseewo byonna bonna bagabana mu kya 8 singa oleseewo abaana. Kimu kya kumeka? 1/8 kimu kya 8 nti bw'oba oleseewo emitwalo 8 nga bye by'obugagga, abakyala abo abana bonna batwalako omutwalo ki gumu ne bagabana ogwo buli omu 25,000. Sharia tetwagala biri byonna byekulaze byebaagala olwo babibikkako ne bakayanira bino, kubanga obusika nga tumaliriza tetuyinza bimalawo bingi budde buweddeyo. Obusika bw'abafumbo bwo si bwa Luganda, kyova olaba emigabo gyabwe tegiteesebwako. Kimu kya 4 kimu kya 8 kimu kya 2 kimu kya 4. Omusajja agabana kimu kya 2 ng'omukazi we afudde agabana half. Singa omukyalo oyo talesewo omwana, bw'aba alesewo omwana oba abaana, omusajja agabana kwota ku by'obugagga omukazi byaleseewo. Omukazi agabana kwota singa omusajja ofudde tolesewo baana, omukazi n'agabana kimu kya 8 singa olesewo abaana. Lwaki omufumbo asikira mufumbo munne? Lwakubanga beewasa. Era takusikira nti olina bw'omuyita. Gwe mukazi w'omuyita otya? Abamwannyoko mulinako Luganda. Omukazi oyo tomulinaako Luganda naye takulinaako Luganda, wabula mwewasa. Era kyova olaba obusika bwabwe tebusikiŋŋana. Kakati gwe bw'ofanga muganda nga tolina mwana nga baleeta muganda wo ng'agabana ku maali eyo, kuba muganda wo. Naye bw'ofanga omukazi yafa tebaleeta muganda wa mukazi wo ajja agabane ku maali eno kuba mukazi wo yafa. Bw'ofanga mukazi wo mwayawukana byakoma kuba obufumbo bwaggwawo, tagenda kujja aga nti oyo yali bba wange nkomyewo. Nedda. Saate taatawo ne bw'aba yakugoba n'afa, obusiraamu buga nti yakuzaala singa tiyakugoba lwakuva mu busiraamu. Nagavuga nakwate gwe mwana gwe sikyakwagala wano tompulira biki naggoba. Bw'afa taatawo oyo obusiraamu butunuulira yaggobera ki? Bwe butunuulira kye yaggobera nga si kyensonga y'obusiraamu bavuga nti vaayo weefunire omugabo. Biri biba bikome. Lwaki? Yakuzaala. Muwulidde ebigambo ebyo? Al-irth kati kyemusembyayo gamaga nti buli omu wa bali be nayogeddeko ekitiibwa, kubanga bw'ofa basobola okugabana ku maali yo. Muganda wo bwe mugatta taata ne maama, muganda wo mugatta taata, abaana baabwe bombi
muganda bwe mugatta maama, mwannyoko bwe mugatta taata ne maama, mwannyoko bwe mugatta taata, mwannyoko bwe mugatta maama. Taata wo omuto bwe bagatta taata ne maama ne taata wo, ne bwe bagatta taata n'abaana baabwe, abo baba baganda bammwe. Kati al-maqsuud fi dhalik, ekigendererwa mu kino silatu rahmi, obusika buyimirirawo lwa kuyunga luganda. Kati gwe muganda wo bwe mugatta taata nga temugatta taata ne maama, muyinza okuba nga mulina n'empala naawe, simwagala, lwaki tumwagala? Kati bw'ofa oba oli mu kabbuli nga bakugamba nti oli gw'obadde toyagala yagabanye ku byoleseewo. Musaasire nnyo omufu ono bwe tuva okuziika, seeka bogere tumuziise mumusaasire. Kati bw'aba yalese tateeseteese bintu biri ku nsi, ali katubagiro. Buli lwofa akasembayo emaali neetagabwa mu mateeka ga shariya, bakuba emiggo mu kabbuli, tolowooza nti kabaka wedde. Bakuba emiggo muki? Mu kabbuli ng'ofudde, ng'emaali tegabiddwa mu shariya. Noolwekyo kiri kye nagambye ekiraamu, teekamu nti bwe mba nfudde emaali egabwe mu shariya. Oluvannyuma lw'okugyamu etali yange, ge mabanja, byebyo bye bakuteresezza, bye bakusingidde ng'emisingo n'ebirala. Omuntu bw'afa emaali ekwatibwako, ofudde naye ekwatibwako etya? Ekwatibwako olukwato olusooka, al-mu'unatu tajhiz bil mayyit, omutemu oguteekateeka afudde. Bwe bw'ofa tebasonda ssanda ng'olina ebyobugagga, bakwata ku ebyo byennyini ne bagulamu essanda, ne basasulako abakunaazizza, ne basasulako abasimye kabbuli, ne basasulako transport akutwala gy'oyagala bakuziike. Madhehebu ga Imam Shafii yagamba tekikkirizibwa kusondera muntu ssanda nga wano muzikiti ng'alina ebyobugagga byalese. Ne mwaba talina kya bugagga na kimu, tumala kukebera mu famire ye, bwe mubaamu abagagga ne bamugulira essanda. Imam Shafii aga nti bwe biba bibuze wonna, olwo jamaatul muslimin, abooluganda abasiraamu ne basooka bamusondera essanda. N'akajanja ke mulina mmwe omuntu olufa, muleete ssente z'essanda. Obusiraamu bwawabula ebintu awo kaba kajanja. Era wabangawa akitegedde ng'ekyo njogedde wanikanga omukono. Imaamu oyo afudde talina kyalese, mugisha naawe ebyoyogera byaki nti ye shariya essanda zirina kuva mu maali gyalese, si abasika. Al-mu'natu tajhizu lil-mayyit kal-kafn al-qabr wa tagsiluhu wa ghayru dhalika. Omutemu oguteekateeka afudde ng'essanda, n'okusima kabbuli, n'okumunaaza n'ebirala ebigenderako bijjibwa mu maali gyalese. Mubiwulidde? Bino nno bye mbasomesa, bambi basomesa mbibasomesa oba bye mbagamba, basiraba wabiwandiika bya yunivasite. Bemala okubeera yunivasite, nabbi yabibatutubikako bebbu. Nabbi yagamba nti ta'allamu al-fara'id, mweyigirize mwenna, tiyagamba seeka boogere, mwenna abaliwa mweyigirize ebikwatagana n'obusika. Wa'allimuha an-naasa, muyigirize n'abantu abalala. Fa innahu nisfu al-ilm, bino bitwogerako hafu ya ilmu. Naye yagamba nti wahuwa yunusa, ate byerabirwa. Wahuwa awwalu al-ilm yunzau min ummati, ye irimu egenda okusooka okusangukawo mu bantu b'ekibiina kyange. Kati nyinza okubuuza nti byenjogedde ani yali abiwuliddeko? Bugamba nangwa kozirusibya byene ng'aha mubiwulidde. Ani yali abiwulidde ng'aha? Kati wama alayna illa al-balagh, kati ebyaffe ala kad ballagna,
badde ngenda bawaayo akasembayo ku lubaawo naye babisiimuddeko seka bogere bino kozi tebivaako badde njaga bawaayo akasembayo akabasika bali 5 n'engabana gye bagabanamu bamutwala singa ofudde abo osobola obbagabira ebintu byabwe abange kyaliya yagaba bintu ki yagaba cash yagaba ki wemuli abayi muli ku lubaawo ekyaliya yagaba bintu ki yagaba cash teri kya busika kigabibwa nga tekiri mu cash nga tekiri mu ki cash nti bw'ofa byonna byolesewo tubizza mu cash appetite y'abasika esooka erinnye bwe tujja okubala ng'empale tugissa mu ssente empale eno ti esaana ssente bweziti muzisaleko zikke wansi anaagigula bw'anaaba ayagala ogitunda afune mangu cash esaati eno esaana ssente bweziti bwe tutyo ekisimu kyolaba nga kya bbeeyi ekisimu eno ya mitwalo 4 ogamba ogiteekeko 5 onaagigabana ng'agifunira ku 5 aganjagala 2 olaba bwa ekonomi afunye 5 atuuza 2 olwo afunya emirundi emeka 3 that's the economy esaati gy'olina ey'ebbeeyi bw'ofa naffe tugaa nti esaati eyo mugiteekeko ya mitwalo 3 nti mugiteekeko 10 ezo agigabana gwe tuzimuweera mulidde nagambye nti bw'olekawo taata ani oyo taata ne maama bano be basika 5 benkugambye omulenzi mumanyi okusoma Luganda omuwala namwandu kyeki namwandu abo be basika abagabana emaali y'obusika omuntu singa afudde n'abalekawo tewali mu abo agaana munne kugabana era mulimu ab'emigabo 3 taata afuna omugabo gwa 1/6 kubanga waliwo abaana bano ne maama n'afuna 1/6 kubanga waliwo abaana bano bannamwandu oba nnamwandu n'afuna 1/8 kubanga waliwo abaana bano ekitegeeza nti abaana bano koozi nnene okubaawo kwabwe ekendeeza emigabo gy'abano ne giba mitono kati singa ono aleseewo miliyoni 12 oba emitwalo 12 nga byebyobugagga byegabagabana kati kitegeeza gundi gye tulina nti emitwalo gino 12 bw'ogigabanya abantu 6 buli omu afuna mmeka afuna ono afunyeeko 2 noono maama 2 basigaddewo mmeka kati emitwalo 12 bw'ogigabanya abantu 8 buli omu afuna mmeka afuna 1.5 temanyi kubala 1.5 kati gwe mutwalo gumu ekitundu kati tuba tugamba nti tugabyeko emitwalo 5 kitundu ku 12 wasigaddewo 6 kitundu 6 kitundu gigenda ku bano oba be baana be bannannyini kisinga obunene bwe baba bagabana bano ababiri emitwalo 6 kitundu tugigabanyamu emirundi 3 ng'ate bali bameka awo njagala mutegere tugigabanyamu emirundi 3 6 kitundu divide by 3 ani alina calculator temuzirina twanguye lwaki tugigabanya emirundi 3 kubanga buli mwana mulenzi mu byobusika
agabana emigabo gy'abawala bameka nti buli lwoleka abaana abalenzi 3 n'omuwala omu, ebyo ebisigaddewo bagenda bigabana nga abalenzi baba bazeemu abawala bameka 2, abalenzi 3 babeera abawala 6 mu byolusika, n'omuwala omu ne baba 7. Nti bwolekawo abalenzi 3 n'omuwala omu, emaali bagigabanyaamu emirundi 7, omuwala najjako gumu, bano abalenzi ne batwala emigabo 2 lidhakari mithlu hadhi unthayayn. Kitegeeza nti zino 6 bw'ogabira aba3 ofuna ki? Ofuna 2.16 bwekyo. Kati times 2 kati ono n'afuna 4 point what? Kuba zino ozikubisaamu emirundi 2 ezoono omulenzi n'afuna ki? 4.32 sibe kiri oba obaze bifu onaabimanyireeyo. Kati ekyo kyekibalo. Kakasembayo ono yafudde n'alekawo taata we ne maama we ne muwala we ne mutabani we ne mukyala we. Kikubiseemu kyafudde taata we waali ne maama we ne abaana bano talina omu, nabano talina omu. Oba okigabo okikolaga bwe nkulaze, nabano abakyala talina omu. Abakyala bano wadde toyina omu, gw'omugabo guno bonna gwe bagabana, si nti buli omu afuna guno. Abakyala we muli olese abakyala 4 n'omwana omuwala n'omulenzi, era miliyoni eyo n'emu n'ekitundu oba emitwalo guno ogumu n'ekitundu oba emitwalo 15 gino gye bafunye ku 12 bagigabana 4. Era gy'okwata n'ogamba gumu kitundu divide by 4, buli omu kaafuna keekake. Olaba ekirabo Allah kye yabawa abakyala, kubanga abakyala bwe bazaala bano abaana, era abaana bajja kufa abakyala bagabane. Ate abakyala ekirabo Allah kye yabawa ekisooka kubeera nti baawo bwafa. Mutunule eno baganye nno okutunulayo, siraba abakyala mutunule eno bali banyumya bunyumya. Abakyala muwulire kano, Allah ke yabayamba bw'ofiirwa bbaawo mulemenga kwenakuwaza. Yakugamba obwannamwandu obumalemu emyezi 4 n'ennaku 10, abalala bakuwase. Olaba bw'atabaagaliza bwannamwandu. Era guno omusajja ne bwe guba gugambye mukyala wange tebamugoba wano mu nnyumba mukyala wange n'abana giveemu. That's why Allah atakuwa mugabo gukubeeza muno ofiirwa ibaada y'obufumbo. Emyezi 4 n'ennaku 10 omukyala ave mu bwannamwandu, musitaafu amuwase. Mubalabye naye mmwe abasajja mmwe talina we yabaweera ofa, mwetaka mwevaako mwekka. Kano ke kasembayo muli emmere, nti bano bonna temukabuuza kuba singa oli afa nga bano tebaliiwo nabano tebaliiwo, bano be bagabana abaana bano. Era tewali musika mulala mubetwogedde ayingira wano nga bano weebali. Singa ofa nga bano bonna omuwala taliiwo ne bano tebaliiwo ng'omulenzi yaliwo, byonna yabitwala bino. Kati ekibuuzo, ani ansinga amaanyi mu basika abo? Sanjagala mumpo, ani ansinga amaanyi mu basika bano? Omwana omulenzi, kubanga ye mu by'obusika talina mugabo. Talina ki?
naye bw'olekawo omuwala nga yekka agabanako haafu ne bisigalawo, bw'olekawo bawala bokka bagabanako 2/3 bibiri byakusatu era ne bisigalawo, naye kasaaba omulenzi ne bwabeero byonna bikola ki? Akooko njagadde mukafune insha Allah, tujja kukomaawo. Enjala ebaluma manyi noono ow'emmere andi buuki bano enjala tebaluma gweoyagala oleta ebibuuzo kibuuzo ekimu ŋŋende ekibuuzo kigenda kuwamu kakiise bwangu kuba nyinza obutasobola kide. Omukyala bwafa ye omukazi atwala ki? Omusajja atwala ki? Omusajja nga mukazi we afudde alina omugabo ebiri. Emigabo emeka? Ogusooka haafu, ogwokubiri kwota. Haafu ddi lwagifuna? Byonna tagifuna lumu, waliwo condition. Singa omukyala afa nga talesewo mwana, omusajja afuna haafu. Singa omukyala afa n'alekawo omwana, omusajja agabana kwota. Mubitegedde? Ate omwana oyo ne bw'aba nga amuleseewo nga si gwe omuzaala era ofuna kwota. Kakwesulwa badoga ati mwana si wange, yamuzaala eyo, akuweesa kwota kubanga wa mukyalawo. Assalamu alaikum.